Alright, thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Buli omu gyosinzira okuba nga otuwatchinga right now. Olunaku olwaleero eggwanga lya Tanzania bwe lirina okugenda mu kulonda. Naye mu mawulire genfuna gwe atulaba Abatanzania beeyiye ku nguudo batandise okwekalakaasa. Abatanzania balanga omukyala Samia Suluhu okukozesa obwannakyemalira nga bagenze mu kalulu otwogerera abantu bonna abavuganya Samia Suluhu bali mu kkomera. Omukulu amanyikibwa nga Tundu Lissu asinga okuba ow'amaanyi ku ludda olwa opposition yakwatibwa era baamugulako omusango gwa treason. Abatanzania abasinga baganye okugenda mu kalulu kaneeno era bakedde ku makubo, bakedde kweyiwa ku makubo nga beekalakaasa. Mu bitundu bya Tanzania ebyenjawulo wabula ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza tewali poliisi weerabiddwako yadde. Abatanzania bo bagamba enough is enough. Kinajjukirwa nti ono omukyala Samia Suluhu abadde yakafugira eggwanga lya Tanzania emyaka 4. Omukulembeze mu Tanzania afugira emyaka 5. Oli ajja kwebuuza Suluhu yajja atya ofuga emyaka 4. Oluvannyuma lwe yali President John Pombe Magufuli okufa, eyali vice we Samia Suluhu mu ssemateeka waabwe yalina okuba nga takinga over as the president. So oluvannyuma lw'ekisanja kino okuggwako babadde balina okuteekateeka okulonda era babadde mu campaigns. Olunaku olwaleero wenjogerera eyo gy'olaba it is a live video mu Dar es Salaam babadde bakedde kulonda wabula abantu okulonda bakusazizzaamu. Wenjogerera people have hit streets bagamba nti tebagenda kukkiriza kufugibwa nakyemalira. Omukyalo ono yasikira John Pombe yali vice we era Magufuli olumala okufa omukyalo ono yatekinga over as the president kubanga mu ssemateeka bwe kyogerwa oba kikkirizibwa mu ssemateeka. Wabula Abatanzania bo bagambye enough is enough. Tetugenda kukkiriza mukazi ono tufuga. Beeyiye ku streets bali mu kubanga beekalakaasa bagamba tetugenda kukkiriza. Ebipande bya Samia Suluhu byonna ebiriyo babyokyeza babisazeesazeeyo bagamba tetwagala kutuleetako mbeera. That is what is happening right now mu ggwanga erya Tanzania. Okulonda bakuvuddeko bali mu kubanga batambula nga webeeyuna ekibuga ekikulu ekya Tanzania. Bano balagira ddala nti bakoowu. Kino kizze mu kaseera naddala nga amawanga ga Africa gatandise okwegugunga. Ekiri e Cameroon kitokota, ekiri Tanzania right now kitokota. Tetumanyi kigenda kuddako Uganda. Olunaku lw'ejjo internet yagiddwako mu Tanzania. Naye Abatanzania bafubye okulaba nga bayiya amagezi gonna ge basobola okuzzako internet. Era abagezi bali mu kubanga baweereza what is happening right now in Tanzania. Embeera gwe ssebo oba nnyabo atulaba si nnungi. Tewali yadde wa maje, tewali yadde wa poliisi yalabiddwako okusitopinga abeegugunga. Kino kitegeeza ki? Nti n'ababadde bawaga Samia Suluhu kirabikanga bamuvuddemu. Kyekyo ekiri right now happening right now in Tanzania. Ndi wano kutuusaako katulabe ekigenda mu maaso ku street ze Tanzania. Mkae ndani kama mtoto. Era chungulia hapo na rudi ndani. Toke nje. Tokeni baba, tondeni. Tuangalie tondeni. Tondeni wote. Tondeni wote. Let's go. Twende. Twendeni. Mambo gani? Twendeni. Dokta, daktari. Twendeni. Ya.
bwana. Jamaa gari haumuachi. Ngoja. Sijajua. Hapa ajali. Live pale ishike juu hivi. Weka hata mbele uonyeshe na sura kabisa.